okuwulira tunangira mu nnyumba y'Omukama. Bimusanyu bingi okuwulira tunangira mu nnyumba y'Omukama. Naseka kubanga bangamba nti tuligenda mu nnyumba y'Omukama. Olwaleero tukuza Sande eya 26 mu budde obw'omwaka. Sande yaffe nno eyaleero twebaza Omukama ti mu nsi yaffe Uganda amasinzizo gagguddwawo, naye mu kuggulwawo nga bwe nayogera nga batugaddewo nakati era nziramu nti ffe nga Kereziya tetutambulira ku muyaga, tetutambulira ku nsi bw'etambula, wabula bulijjo tusigala nga tutambula mu ntegeka y'Ekereziya. N'amasomo ga leero nno bwe gatyo, newankubadde twandibadde twebaza, newankubadde twandibadde tutendereza nti omuggalo tugumazeeko n'amasinzizo ne gaggulwawo, amasomo gaddamu okututunuuliza obulamu bwaffe n'okutuyita twongere okukula mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kusuubira. Amasomo aga leero mu ngeri ey'enjawulo gatuyita eri ebintu bibiri. Okusooka okussa ekimu. Biseera bingi nga Abakristo tulaba abantu abalala abalangirira Kristo, abakola ebikolwa ebirungi, abo aboogera ne bagamba nti boogera mu linnya ly'Omukama naye nga si Bakristo bannaffe. Biseera ebimu tuwulira obujja, ebiseera ebirala tuwulira nga tusoomoozeddwa, ate ebiseera ebirala abamu ne tuwulira nga twagala tubayimirize. Amasomo ga leero we gatuyitira, naddala ekisomo erisoose n'ekitundu ekisooka ku Vanjiri. Bwe wabeerayo abo abakola ebyo ebirungi nga bayigiriza mu linnya lya Katonda, tuleme kubaziyiza, tuleme kubawakanya olw'okuba tebali ku ffe, kubanga essomo erisoose likaatiriza Mwoyo Mutuukirivu tetusobola muteekako kkomo, tetusobola muteekako lujegere, tetusobola teekawo nsalosalo nti Mwoyo Mutuukirivu ayina kukoma wano, wabula tukkirize nti mu mazima Mwoyo Mutuukirivu era n'Omukama alonda nga ye bw'asiimye. Buli omu n'amuwa ekisuubizo kye, buli omu n'amuwa amaanyi ge ye nga bw'abeera alabye. Mu ssomo erisoose tulabye Musa yayita abasajja 7 n'abawa mwoyo we n'abakkako. Kyokka ate waliwo babiri abaali mu lusiisira abataaliwo, nabo mwoyo n'abakkako. Oyina mwoyo, naye Mwoyo Mutuukirivu tekitegeeza nti gwe kyokoze mwoyo wakoma, alonda ye nga bw'aba ayagadde. Era ne mu Vanjiri abayigiriza, Yowaana yatambula n'asanga abayigiriza mu linnya ly'Omukama n'okola ebyamagero mu linnya lye, n'ayagala babayimirize. Obwo obujja tubeera nabwo, naye Omukama olwaleero atuyita tukolaganire wamu, kubanga atatuvuganya, atawakanya byaffe, oyo abeera munnaffe. Biseera ebimu we mba ntambula, ng'oluusi ntambula butambuzi oba nina gye ndaga, oluusi nga nfunyemu gye tuyinza oyita walk, otuuka ewantu n'owulira nga bayigiriza Evanjiri. Oluusi mu paaka n'owulira omuntu ng'akutte Bayibuli ng'agenda ayigiriza lunaku lulamba. Abantu abamu naddala bw'oba mu takisi bajja kugamba bano nabo batuleekaanira, naye gwe Omukatuliki, gwe Omukristo, nga tonnabagamba nti batuleekaanira, tukkirize Omukama abawadde ekirabo ekyo, basobola oyimirira ku kkubo ne bayigiriza. Mu kifo ky'okubawakanya, mu kifo ky'okubavuganya, kasita baba nga balangirira Kristo, tubaleke bakole omulimu ogwo, ate naffe tukole omulimu ogwo nga batiisimu bwe tuyigiriza. Ffe batiisimu etujjukiza era etuyita bulijjo Omukama tumulangirire mu bigambo naye okusinga mu bikolwa byaffe. Abalala
balina omukisa okuyimirira ku nguudo ne balangirira ekigambo kya Katonda. Abalala bayimirira katuuti ng'abasaaserodooti bwe tuyimirirako. Abalala bakola ebyamagero. Mu kifo ky'okubawakanya tubayambe bakole omulimu gwabwe ogwo, kubanga bwe baba tebatuvuganyiza kitegeeza bali kimu naffe. Naye ate ekyo kituleme kutuyigula, tusuulewo ebyamazima, tusuulewo kereziya, tunoonye eddiini ennyangu. Bantu bangi tukkirize tuganye abeeyita abalanzi, bantu bangi abeeyita bannabbi naye nga si batuufu, nga kungulu boogera ebigambo by'owulira nti bya bwa Katonda naye nga mu mitima gyabwe ne bye bakola oluvannyuma si bya bwa Katonda. Okubanga Omukama atulaga olwaleero nti ye asobola okweyoleka omuntu yenna nga ye bw'aba ayagadde, era addamu okutugamba nti tuleme kwerabira ne bannabbi ab'obulimba gye bali. Bwe tutyo nno bulijjo tunoonye Omukama tumunoonye mu mazima, Omukama nga tumutuuseeko n'abalala nga bamulangirira, ffenna awamu tusobole okuyigiriza ddala nti Omukama aweebwe ettendo n'ekitiibwa. Ku lunaku nga luno kirungi nnyo okusabira abakulembeze naddala aba Uganda Joint Christian Council. Batugirayo bulungi ekifaananyi eky'amasomo ga leero nti newankubadde tuli banjawulo, newankubadde tulina engeri gye tugendamu eri Omukama ey'enjawulo, naye ffenna awamu tulangirira Kristo y'omu. Era bwe tutyo ne tubasabira ekimu ekyo Kristo kye yasaba eri abakkiriza bonna. Uganda Joint Christian Council eyongere okukitambuza n'okuleeta abantu bonna okutegeera Kristo. Ekyokubiri, essomo erya leero naddala eryokubiri liddamu okutujjukiza obugagga bwaffe bwe twekoledde. Tuleme kwerabira ebintu by'ensi bintu katoole, biyita, leero weebiri enkya tebiriiwo. Omukama nno ng'abituwadde bw'atyo atulindirira bireme kutulyawo, bireme kulya myoyo gyaffe, bireme kutulemesa kutuuka mu ggulu. Wabula tubikozese tuyambe abatalina, tubikozese tuyambe abo abali mu bwetaavu. Ate naddala bwe tulaba nga bitutwaliriza, nga bitusuula mu kukemebwa, tubyesaleko, tweggyeko amatabi ago ag'ebintu bye tukuŋŋaanyiza mu nsi naye nga tebigenda kutuleetera bulamu butaggwaawo. Omukama addamu okutubuuza kigasa ki okubeera n'ennyumba ey'ebbeeyi ku nsi n'ofiirwa obulamu obw'omu ggulu? Kikugasa ki okwekuŋŋaanyiza ebyobugagga n'ebyobugagga naye nga bigenda kutalaga? Ate Omukama n'agamba byennyini bye weekuŋŋaanyiriza mu bukumpanya, mu butali bwa mazima, mu butayamba banno, byennyini bigenda kusalira omusango, otuuke kadde kali ak'enkomerero otunule emabega nga mu mazima tolina kye wali okoze kukolerera bwakabaka bwa Katonda. N'Evanjiri era bw'etyo bwe kisimba, ate eyongerako nti ebitulemesa obwakabaka bwa Katonda kabibeere emibiri gyaffe, kabibeere eriiso, kagubeere omukono, guggyeko oleme kufiirwa. Lwakiri ogende mu ggulu ng'olina eriiso limu, lwakiri ogende mu ggulu ng'olina okugulu kumu naye nga tofiiriddwa bwakabaka bwa Katonda. Kikugasa ki okugenda mu Geyeena n'amagulu go gonna ng'ofiiriddwa obulamu obutaggwaawo? Kino nno kireme ate nakyo okutuyigula, tukitwale nga Kristo bw'akyogera. Tujjukire Omukama ng'atonze omuntu yamutonda mu kifaananyi kye, era bw'atyo gwe yatonda mu kifaananyi kye n'amulaba ng'atuukiridde. Omukama tatulindiridde kadde konna tusaleko emikono gyaffe. Omukama tatulindiridde kadde konna tuggyemu okutu kwaffe olw'okubanga twagala eggulu, naye ayagala twerese. Eriiso eryo bwe liba lye likuleetera mu kifo ky'okulikuulamu, lekeraawo okulitunuza eyo ewakwesitaza. Omukono we guba gukwesitaza, mu kifo ky'okugusalako Omukama yakuwanga mulungi. Gusale ku ebyo ebikuleetera okwonoona. Bwe kuba kubba
omukono gwo gezaako nnyo obutagukozesa kubba obbanga agwesazeeko obeera ogwesazeeko nga Kristo bw'atuyigiriza lwakiri otuuke mu bwakabaka bwa Katonda naye ng'omukono gwo si gwe gugenda otuukayo gukujulire nti gwakwatanga mu ssente z'abendi oba gwagendanga ne gubba oba ne gusooberera ebintu ebitali bibyo oba amagulu kyamagulu gakuyambanga kugenda mu bwenzi naye wabula ne gakuyamba okukola ebyo Omukama by'atuyigiriza kwe kubyesalako Omukama kyatuyita kyova olaba omutuukirivu Origin yakola ebintu bingi naye bwe yasoma evanjiri eno n'akitwala nti tulina okwesalako Origin nakati tannalangirirwa mu batuukirivu kubanga Omukama omubiri gwe yatuwa tewali kiyinza kukuleetera kugwesalako yekastratinga yeerawa kubanga yawulira nga takyasobola fuga mubiri gwe nga takyasobola fuga ekyo kimusindika mu nsonga ez'obyobukaba nga Omukama n'atuyitira n'atuyigiriza mu Origin tatulindiridde kwesalako bitundu byaffe wabula atulindiridde ebitundu byaffe tuleme kubikozesa ekyo ekitulemesa obwakabaka bwa Katonda. Omukama abeere nammwe. Ekitiibwa kibe ky'Abaatulire ky'Omwana n'eky'Omwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekusanyu lingi okuwulira